omulabi waffe wa Uma TV yeno program face to face Emmanuel Moses Senyonga Naiko Todan presents tugenda kuba tukuleetera abantu ab'enjawulo abakukutivu abali successful mu fields ez'enjawulo wano ne Bunaayira ne ku mulirwano naye essaawa zino nga sinnabakulandaga nnyo nyina omusajja ow'enjawulo omusajja w'amaanyi omusajja mukugu omusajja mugezi naye nga sinnabakubako kyenkola asooke yeyanjule sebo nsanyusa okulaba yes man kyekiriwo yes sooka weeyanjuleko eri abatulaba wano ku Uma TV program face to face. My aura, comfort me, my aura, calm down, my aura, 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 come to me, my aura. Comfort, yo, this your name, this your boy, BOA, Born of Angels, ManTawa Star Life Boy, Yanwo. Yeah, man, this one just said, okuchiringa mo kunyumyako ne chali wangono. Yeah, man. Amanya soko gaddemo. Born of Angels. Born of Angels. BOA. Born of Angels. Yeah, elements zitulazenti no. Yeah, introduction yo etulazenti oli muyimbi. Yeah. Oli muyimbi ate yimbya cause tulabye nti vibe eri waggulu sooka otubulire story yo inspiration yo ey'okuyimba etandika etya calling yo sinatandika nnyo nakwogera nnyo manyi sirinnyo wa bigambo bingi nja kwogera nga ekigambo kimu na kimu ebisigadde ojja kuttaanyanga oli musajja mugezigezi right yeah man bagamba hell is the shortcut to heaven kati byonna byempiseemu okutuuka wano okundabako nga nfaananako bwe nti it has been hell because kati wano this is heaven right yeah man so ekyo gwe ngamba nti sifaanananga eggulu born of heaven born of angels okay yeah, kati wali gwe nadde nkubuulizaawo bwakya butya n'ogamba born of angels BOA kantandike. My life has been, Sijagamba has been, my life is full of self-discovery and self-mastery. Okuva lwe nasalawo ne ngamba nti kati I'm pursuing music. Nayogera ekigambo eki? Kimu. I want to be a star. Yes. I want to be famous. I want to be rich. Yeah, man. No matter the matter how, I'm going to be there in the Hall of Fame. Kasana salawo. Yes. Emirimu gyonna ne gifa. Ne gifa. Mikono gyange gyonna ne bagenda. Ne baweta. Bagirlfriend bonna. Mazima. Buli kimu ne kikola ki? Ne kigwawo. Ninga eyesaddaaka. I see. You get it? Yes. Era buli bwe ngenda wonna, everything I touch, ne bwe nkola ki? Kitandika into gold, but kimaliriza kindrives up to music. Awo wafunira calling eyo, wali mu myaka emeka? Emyaka giyise giri emyaka ng'ena emabega. Okuva we nafuna calling eya Born of Angels. Yes, sir. But emyezi ebiri emabega, we naakavaayo ne ngamba kati brand zonna zonna nzigaddewo. Ndi mu kubuildinga brand eya Born of Angels. Yes. Kasana kuba ku kibooko z'emyoyo. Kibooko z'emyoyo zimanyi? Nzimanyiiko. Zantwala paka butabika. Nga ndi mu kuwakana calling yange. Kati sooka otubuulire. BOA, Born of Angels. Musical career yo ogikwasaganyiza mu ggwanga ki oba mu kifo ki oba mu area ki? I'm international. International. I'm international. Yes. The dream is big, bro. Yeah, man. Music itakoma Uganda wokka. Nze nsekerera ba musician abana-Uganda. Ali ku kimu kasaakuba enkuuka ne bamutimba. Najjuza abantu n'atuwanika ku X oba ku TikTok. Yes. Ye abamanyi kiwedde. Calling yo nene abayimbi mukyakubwa nnyo kibooko z'emyoyo. Spiritual canes. They are still you're gonna be kind until when you go deep. Nogamba kati I'm going big. Ne weewayo nogamba it's okay. Remember nzimbye brand nti ManTawa ngizimbye ebadde yakabi nkubye Istanbul nkubye Dubai nkubye Qatar zisewa ne Uganda mbakubye nogamba kati kisaanyizaawo. My calling is Born of Angels music. Radio yaleka Angels music, right? Yes. Nafa.
lwaki yaleka good life naga kati nkoze angels music? Yakola He was evolution. schooling. Yes. Born of angels music Mm. to the world, international. It's a dream. Yeah, man. Amanya gaga ddala ogamanyi oba Syabimanyize memory Wagera yange bula. yasiimuuka abantu wale butabika. I see. Memory So yange ne bagisiimuula. born of angels. Born of angels. Syamanyi byadda, manyi byakati nga bwe tuli wano. Yes. Born of angels music to the world. Yes. Era omuntu yenna oli ngo mutuufu gw'owulira ekirooto kyo kigaziimu. Sagala nnyo bantu babirooto bitono. You're welcome to come and work with me. Yonna gye tunaalaga tulya bulungi tunyirira otulaba aba Born of Angels. I see. So ekikumba nkiraba kimalayo. Born of Angels. Yeah, man. Soko tubulire. Mu Uganda n'ebweru wawo okyasinza okukakasa era wawo oyagala okukakasa. Fanbase yange. God is good. Yes. By God's grace. It is so international. Erinyo mu international. That's why even my music kati nakyusamu. Sikyakubabiri sawa yonna omukazi akyuka make omukazi amulya bla bla. Music ali wakabi eyo music yakola sente. Naye mu nsi yaffe yaba Born of Angels music bakuba kibooko kasobiyimba. That's why my music is so uplifting and English. You understand? I understand. Yeah, man. Okay, what I want to understand, omulabi waffe ali mu kutulaba wano ku face to face ku Uma TV. Njagala omunnyonnyoli kibooko z'emyoyo koza abantu abasinga bw'oyogera omwoyo. Yes. Mr. Born of Angels. Soko otunnyonnyolemu to painting image y'emyoyo egyo. Singa mu programu eno bakugirayoko video zange ezedda nga nkyali ManTawa. Nga nkyeyita ManTawa. Nga sinnaba kuzuula Born of Angels with my calling and with a lot of prayers. Because nalaba nga ManTawa mutono. Ka Born of Angels mugazi. Ndaba nga I can help a lot of people. Singa ojjayoko ku videos ezo n'oziraba. Ne bakuleetera ne ku videos ze nayitamu nga ndi ebutabika. Nga ndi mu kwezuula noonya Born of what? Born of Angels. Ne bakuyitamu ne ku videos zange nga ndi eyo ndi ebikoola nnyo enjaga. Ndi eyo. Bwenze transformation yeeyo kisobola okulaga nti nali ku kibooko za myoyo nga sinnaba kukkiriza nti it is Born of Angels calling music. Kati soko mbuulire ebutabika wagendayo ddi? Myezi ebiri emabega. 2 months ago. Nali kati twagala otupainting kozi waliwo abantu abamu wabeerawo abamanyi waliwo abamanyi ekitono n'aba abatamanyi kingi nnyo. Kati twagala otugondezeemu oli omuntu mu nsi y'omwoyo. Musigire ekifaananyi nti kibooko z'emyoyo zikuba bwe ziti zikanyuga bwe ziti kozi bw'oyogera kibooko z'emyoyo oba tonyirira oba oyombayomba amaaso go gaba mamyufu because munda if you are clean inside it shows on the eyes. Amaaso go galina okuba nga gali white. Amanyo go galina okuba nga gali white because bye bintu ebyeru ebikuli munda byokka. Amaaso galiwa tegali munda. Kyekirala ekyeru ekikulu n'enjala zo zina okuba nga zikola ki nga zitukula. Kati buli wobeera gwe weekebera amaaso go nga mamyufu onywa enjaga simanyi oli ebikoola obifiirako oli muyimbi gwoza mbu amaanyi gange gali mu bikoola ezo kibooko. Oyombayomba oyimba ennyimba z'obuwemmu kibooko. Zezo kibooko. Sente zo tezikuwoomera kibooko. Oyendayenda weebaka kuba faani. Omuyimbi nga weebaka kuba faani. Ezo kibooko zaki? Ate nga bagamba namunswali akunswazi. That is your say. FM Born of Angels. Tetukozesa abafaani. Tetukozesa media. Tetukozesa family. Soko mbuulire. Mbumba simanyi amaanyi ga family yange bagagga. That's why ndi wakabi. Linda ku kasoko mbuulire. Kati but do you fall in love? We don't fall in love.
kati gwe nga gwe We are bakuzaala love. you are love Yes. ogambye nti tosobola kwebaka ku ffaani wo Mhm. kati osuubirayo okuzaala abaana oba olinayo ku baana Abaana bajja kujja Katonda yawana nga abampa. ozaala muntu nga si ffaani wo. There's a difference between a fan and an intimate relationship. Intimate relationship kyogamba tosobola kufuna intimacy nga ogijje mu ffaani wo. Tokkirizibwa. Waliwo amateeka gafuga ba Born of Angels musicians. Soko ojjunyonnyola ba Born of Angels be baki? Bantu nga ggwe naye abali chosen. Bible egamba many are called, few are chosen. Yes. Kati soko tubuulire ku lugendo lwa music. So abantu abasinga bali mu many, but for Born of Angels we are chosen. Kati erinnya liri Born of Angels. Yeah, How many angels are you? Tunula waggulu awo. Ntunuddeyo. Olabayo sita n'emweyaka. Zijja ddi? Kiro. Nyambadde ki? Black. Ba Born of Angels bayaka kiro. Era kyova olaba muli ba mukisa nnyo n'okundabako emisana. Kati ate tebakukonfusing nti oli malayika wa kizikiza. Twaka kiro. Ate tusalawo n'ogamba leero ngenda kwaka, leero sigenda kwaka. Okwaka. Because we are chosen and we choose. Kaakati n'ekirala waliwo kyewayogeddeko nti mmwe temukozesa media. Right now tuli ku media. Kati katomenyedde eddeeka ly'aba Born of Angels. Okozesa media sigambye we don't manipulate the media. Soko kiddemu. Mu mateeka agafuga Angels music, there is no manipulation of women. There is no manipulation of the media. There is no manipulation of words. Tulina amaanyi mangi. Naye tetugakozesa. Soko tubulire. Maanyi kyago. Nsobola okumanipulatinga n'ompa emitwalo 5. N'enkufera. Towulira nkoba fere. Mba manyi. Kati nze ngamba nga bw'ontunula bwenti. Tulasobola fera mukazi yenna. Osobola. Ne Mr. Henry yangulidde ekyemisana. Naye nga mbadde nsobola ofeera omukazi ku ssimu ne mugamba this and this. Kati yandiba bulijjo nze nange simanyi nti ndi mu Born of Angels. Cause kati the fact is nze nganzi. Nze nyina mikwano gyange. Abakyala n'abaki osobola omugamba mpa zino naye mulinganzi sikiwulira waliwo otuuka n'ogamba kati mugambe mpa tekisaanidde mpola mulimbi nkubbe n'ensigala nga nyina eri prestige eri munda mu nsi ekitegeeza muba abasajja abagumidde abagumivu bagumite so simple. We get things done the easy way or the hard way. Easy way or the hard way. Without the interference of any human being. You fear none. To be famous. I see. You know? Katusooka otubulire. Yeah, man. Music wakafulumya ennyimba nga mmeka? Right now, Born of Angels music, tulinawo oluyimba lumu baluyita Tekako Honey. Tekako Honey. Tulina oluli mu project. Soko tusampulingeko. Aura. Soko tusampulingeko Tekako Honey. Tochitya bebe, you're my perfect imperfection. Sagala kulaba wadde akukwasako naswi. Kankubebese, kankutingise, tingalingali, 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 Tekako Honey. Tekako Honey. Yeah. Tekako Honey. Kulavu, Tekako Honey. Yeah, with Born of Angels. Then tulina n'olulala oluli mu project. Waliwo lw'obadde oyogedde awo. Baluyita Aura. Aura kasoko nawo tukange mu Aura. Aura luyimba luno lwava wa Katonda ddala direct olwo nayogera ne Katonda. Soko tukangemu. Born of Angels soko mweyo tuni mutaasa kubanga abantu bandiwuyi. Yes, kati soko tukangemu Aura. Nampa Aura. Come to me, my Aura. Comfort me, my Aura. Come down, my Aura. Aura. Come to me, my Aura. Comfort me, my Aura. Come down, my Aura.
Ora, ora. Kwambuza ora kyekitegeeza. Yes. Sooka omala okujoininga Born of Angels Music. Uh-huh. N'obeera TikToker. N'obeera videographer. Yeah, man. N'obeera at whatever calling kasebeera ng'eri mu entertainment industry. I say. Born of Angels, you are welcome. Oh, We are here to develop talent. yes. Tugenda kuyambako n'ebintu ebimu spiritual bye mutamanyi because music ali spiritual bannange. Weewaawo tolimbye. Cause kati nze nange according to my experience. According to my experience. Yeah. Obadde okimanyi nti nga bw'okyogedde music eba spirit. Imanyi nti nno pianist asobola okuba ku nnanga ye ng'akuba ye kunyumirwa keys. Kati ate omuntu alina calling y'okuyimba ye n'awulira ennanga ng'erina message gyeyogera. Challenge eri egi. Emu. Ekintu ekyo genda kinnyonnyola nti ennanga evaamu ssente zigenda okuzimba ennyumba bazadde bo bagenda kusiba bagenda kukuba bagenda kutwala ebutabika. How are you going to explain to your mother or father or brother or sister that through that piano ogenda kujjamu ssente zigenda okyusa obulamu bwabwe? Kubanga omuntu yenna kasoba ne calling ya music oba art oba industry kale nze njita industry the entertainment industry kasoba ne calling eyo mu family eyo yawukana abantu abakusuubiramu ebintu bingi n'obwotunda katunkuma kati nze natunda katunkuma namufujjamu ssente buli kyokwatako kifuuka gold naye ogenda kubwa kibooko z'emyoyo ziri zegambye kasita oba nga tewekute bulungi eyenoonya ng'oli ogamba bannange what is ndi mu industry naye simanyi oba nze ndi muzinyi oba dansa oba ndi comedian oyinza okuba ng'oli just oli host kati nga gwe hosting oli wakabi nga mwogenda okikubira like I've seen people make it big by opera nga hosting abantu Steve Harvey you know? I see. Yes, come we help you. We know something that you don't know, and you know something that we don't know. I see. Jangu tweyambe bannange tuteeke music wa Uganda ku top, industry yagala ku top, abantu batulyako sente banne mu America, Nigeria, everywhere, guys. Born of Angels. Yeah, man. Soko otubuulire. Music genre ki gy'osinga okwenyumirizaamu? Style gy'ogamba nti bannange eyo omuyimbi style ayimba bw'ati ne bw'ati. Alalalala. Awo omwoyo wange oba omuliisiza nakota. Award winning music. Kubanga ffe tugenda olabira result zaffe. Era abantu we bagenda otupimira okay Born of Angels muli baakabiri mulina Grammy. Ffe ne tugamba nti myaka 5 twagala nga Uganda ina Grammy. Born of Angels. Oba tutya kyatugenda saddaaka. Nti tetukola. Wabula tugenda agende wa Katonda direct. Tumugambe 5. How are we going to win this Grammy? Tikusaba. Tumale wiki namanga tusabe wa Pastor Bugembe. Born of Angels. Bagambe okay Katonda tugambe nti okay wiki emunga tuli mu studio. Tufule mu studio wiki emunga tetulyanga tusiba tukola luyimba tugenda winninga ki? Grammy with all collected effort. I see. So music yena gwe tukola oba reggae, oba dancehall, hip hop, oba divine music, oba gospel, oba secular, as long as are result oriented. You know? Yes. Emyaka nga 10 emabega omuyimbi gwe bayita Eddie Kenzo omumanyi bulungi yawangula BET Award. Nkwatosese. It's okay, go on. Kati kunsi kozi bwe kubuuzizza we nkubuuzizza kiri ekya music genre gy'osinga okwagala n'oŋŋamba award winning genre kwegamba Eddie Kenzo naye ali mu element eyo ey'okuyitibwa. You know bw'ogende wa Katonda bw'ofuna omukisa n'ogendayo ffe Born of Angels tugendayo bw'ogende wa Katonda Katonda asobola okugamba nti okay emikisa gigiri genda okime emikisa Kenzo wabanga yagenda okime omukisa yagenda n'akajiiko ate awadi teyagireeta ate Grammy yagireeta. Did he bring a Grammy to Uganda? Aba Nigeria balina Grammys maker. Where are we Ugandans kale mu musically? Aba Nigeria balina Grammys maker. Aba Tanzania balina Grammys maker.
You understand? There are certain things you should look at. Kenzo wamanga yagenda chimo omukisa. Yagenda na kajiiko. Yagenda yekka. Bamunominate za Bone of Angels. Bwe tugenda chimo emikise wa Katonda. Tugenda bangi. Katusoko tubulire. Solo genda na kajiiko. Ziningina ni base ninga dede. You get it? I'm saying, you know, I'm just illusion. Yes. Something. And obongo bunafu. Bigambo byange. Tolaba nnyo just uliza buwuliriza. I see. Kakati waliwo kyenjagala okubuuza. Ogambye ekyokugenda mu ggulu. Oyitawa mitendera ki kubo liri luddawa? Pathless path. Mu Luzungu manyi ebintu by'Oluzungu bino. Sooka okannyonnyole. Pathless path. Pathless path. Ng'ogenda mu ggulu eyo, ogenda okukima omukisa mu ggulu eyo. Ogendayo ekkubo teriri physical. Pathless path. Pathless. Yeah, so you have to be a nobody to go to the pathless path. Because teri muntu yali ayise mu pathless path. Olina kuba nga you are a nobody. A nobody atya. Yenze nga bondaba. Kati tutwale mu ggulu. Sina kyendi. Ninso ogenda mu ggulu n'enkima ekyenjagadde. Mu ggulu ani gwe wasangayo? Sooka otubuulire. Cause kati emboze naba ya lulala mkwata mpola. Soke tudde ku music by the way. Music. Okay, tudize ku music. Music, yeah man. Music ono. Mu Europe. Obadde omufunamu otya? Sooka otubulire streams eziwa sente mu nsawo z'omuyimbi. Mbadde so reckless. Era nakubwa ku kiboko z'obwavu. Sobola aba Bone of Angels olina okwebeereramu. Nti wobeera reckless financially era osobola okuba kiboko z'obuki. Because nga nkola music. Nga mwaba promoter aba Nigeria. Nga bo bamutunda. Nga nze simenti nkola ebintu ebyakabi. Nga bantwala ku show ne bankwata show. Ne bakwata clip ne bazitunda e Bulaaya anywhere. Nga bakola sente ku Spotify. Ku biki nga nze mmanyi ndi wakabi naye nga ndi yala. Okitegeera? Bakuliisa, bakunywesa, bakubika buli kimu. Naye ng'oli ki? Oli yala. Nante basobola ku maintaininga nga olina ssente ensonga lwaki Uganda tebanatuwa copyright. Bone of Angels. Ffe tetukkiriza Bone of Angels ali yala. Era tukola buli kisoboka financially n'obeera stable. Ne kuba kugulirawo mudaala gwa chapati nga gufinansinga music wo oba talent yo oba career yo. Tukikola. I see. Kakati soko tu income streams kigwe ezakuyamba okuthriving e Bulaaya. Joga ntino kati nze mu music abadde ayingiza ssente wano ayingiza wano. Show ne sente abantu ze banfuwanga Uganda because banfuwanga sente. Yes, kati show nze nsabula endongo. Show gye wasooka okuperformingako nofunayo ka sente yali luddawa? Yali mu Afro Club Istanbul. Wow. Wafuna ne bampa $100. $1,000. Kyusa obulamu bwange nga sizikwatangako. Weewaawo. Bafani Uganda mwana era abafani bange mwena Istanbul man. Mwe mbajjukira naddala abawala mwana the women fraternity. Wagambye nti ate bafani tobaagala. Nedda baba bafani si bafani. Kyenda dentegeza sexual relationship. By the way, nyina mukwano gwange. Sexual abayimbi bebaka kuba fani. Nyina mukwano gwange yaŋŋamba. Ate si kirungi ya. Waliwo mukwano gwange yaŋŋamba. Atera okubeera mbayimbi b'e Uganda. Naye kale amanyiko ku bulombolombo obumu. Naga nti nno omuyimbi bwe yeebaka ku fani ng'agenda ku stage. Enduulu eba ntono. Kituufu? Ezo ze kiboko z'emyoyo. Kituufu? Tofuna ky'oyagala. Buli muyimbi ayagala ajje ku stage abantu bamuleekaanire. Mwe bannanga okubeera famous kirina protocol kirina kwe bitambulira. Ate baatugambako notugambako nti kabe basambi ba mupiira nti baba bagenda balinayo maashi tebasula n'abakazi baabwe. Kituufu? Anti kyekyo kyegambye ebintu ebimu bye tugenda oyambako abantu abagala oba famous. Kati ne ba bowlers ne ba bowler basambi b'omupiira abawala n'abalenzi. Sex oyo maanyi kyagabuleetera okubanga asobola okukkakkanya shayini yo. Fwe tuba tusoma kubanga tusoma ba Bone of Angels. Tusoma. Sooka otubulire ku byo tusoma. Sex transmutation. You can use that sexual urge and power to lift your talent. No fuka wakabi.
because of that sexual si buli lwowulira nti oyagala kwavinga sex n'ogenda ne weekama oshegedde oba n'ogenda ne weebaka ku muki energy eri ogikola ki God given energy eyo eya sex eyo Katonda yagituwa for free okutuyambako abasajja oba abakazi to achieve higher what levels. oshegedde Nkitegeera. tovolaba buli water engaging anyo mu sexual gundi ezo skin yekyuka n'olabika bulungi maso zo n'ozaba nga zigezze n'omukazi omulaba nga akabina kaze ebbeere lifuuse ettutu because teyeegatta nnyo. Ate sayansi alaga nti omukyala bwe yeegatta agejja n'anyirira. Faba Born of Angels entegeera yaffe eya fame and music ey'omuntu kale okwachivinga higher and higher levels of achievements because there are levels of achievements. You know that? Yeah, man. Ne Maria Chiwakabi. Yes. Naye tasinga Stevie Harvey. Stevie Harvey amukola ki? Oba oli gayo omuna Kenya yani? No, Omondi. Yeah, no, you get it. I get it. Bibamu levels. I see. But we are here to help all higher achievers. Higher what? Achievers. Ayagala akatono, it's okay. Born of Angels. Yeah, mu Uganda mulina mu office. Office yaffe yeno. Yeno. Camera. Kati of course oyisizaawo akalango n'ogamba nti omuntu yenna yeetaaga omu upliftinga okwezuula alina kujja wano. Ndowooza okyegedde. This is face to face wano ku Uma TV. Naikotodan presents ndine Born of Angels. Omusajja munna Uganda akunkumula endongo mu Europe. Sooka ombuulire stage ki gye waliko ne basita b'amaanyi. Mwana naliko ne 69. 69 yajjako wano mu Uganda. Gwe bali bagayi ba Born of Angels. Banange bantu balungi. Banange boogera bulungi balabika bulungi boy. Omuntu ategomba tosobola butegomba bali bantu. 69 bamwete Istanbul. Ozi ne Irasta. Yakajjako mu club ne onana Irasta yenne musuubizo muwasa. Kanzala waawo. Kakuzalawa. Kali kakubye hiti. Akaite kanaba. Kajjaawo bajja okulya ssente omanyi ebibuga binyirira. Ne Kampala wano tusobola omunyiriza. Tusokola Born of Angels City wano. Abasita bajja ne baliiramu ssente. Tomanya with time. Yaman. Kati abatulaba bayinza okugamba abavubuka beesoma, abavubuka bafere. Sooka osobola okugaba ennamba yo ku mpewo. Of course. Sooka ogibasomere. 0771 324855. Okay. Yeah, man. Email at bornofangelsongs.co.gmail. bornofangelsongs at gmail.com. Esibikwasaganya waliwo ababikwasaganya ennyo ababimanyi. The handlers. Kati atwagala yenna by the way. If you are interested, because saawa zino tukyayita abantu twegattako. Yes. Abalina ebirooto. Yes. Abalina ebiki? Ebirooto. Nzanya katemba. Nzanya firimu. Ndi TV presenter nabisoma byagaana. Njagala okweyambako abuli n'abaagala okwezuula obwezuuzi nzaani. Ate ekibuuzo ki buli muntu gye nalina mu nsi muno kyebuuza. Ate waliwo ba polymath ng'asobola okuyimba. Asobola okuba MC. Abetwagalira ddala. Asobola okuba performer. All around. Gakintabule. Okay. Bwe tuba tweyongeddeyo mu maaso. Nga ggwe omuyimbi. Kijja kitya okubanga oliwa wano naye nga Europe wagikuba ne West Africa nga bw'ogambye. Wano olaba kizibu ki okuba nti nno abantu tebannakutegeera nnyo nga bw'olaba nga bwe bamanyi ba kamiliyoni nga bamanyi ba bebekulu. Obviously music is spiritual. Tosobola va buviiri nawe n'ojja buzi wantu n'okuba waliwo abaliwo wano waliwo abaana ba Mudra. These days waliwo Kapeke waliwo ki Alien waliwo bigundi ebyo bigaza. Gaza. Tosobola kujja buzi n'ogwa mu masannyalaze 5. I see. Nze nali nga guddemu nasibira butabika. I see. Bagamba ngudde ki?
Esa kujabuzi n'ogwa mu basajja sebo we bali wana abaana basi benkokoto spice ebyo bishiba ebyo sebo gwe mulimu gwabwe okimanyi kwe kastojja n'okuba sente ze badde bagenda wa alien basolo ziwanze alien anyiga goza yaso otula nagamba 5 kubagenda go biwa kabibi wa Born of Angels then you have to fight. I see. Era wane Uganda right now kwendi poli kati soko tubulire Mr. Born of Angels kruyo erimu abantu nga bameka tuli infinite temugwayo buli kaseera Katonda atuweereza. I see. Gwe nga gwe sorry. Industry ya Europe ya Uganda na industry ya Uganda biki ebiri mu Europe ngoyagala bimplictinga wano mu Uganda. Standardizing an artist. How? Aberenga yeyagalira mu kyakola. Ekyokubiri omuyimbi abeeremu ne kasente bannange sina muyimbi yekka bali n'omwana ono abeera ku kamera alina okuba nga avuga ku mmotoka nga naye alina ennyumba nga yagijja mu kamera ng'olaba e Bulaaya ng'olaba kabeere muntu afumbira omuyimbi ngagamba ye ennyumba munene agijja mu kufumbira ba Born of Angels nga ye omulimu gwe kufumbira ki because abayimbi tetulyalya kasasiro ebintu byamu ebyo embeerabeeramu bw'oyomba omuyimbi tetulyayo kasasiro tulina abayimbi wano nga saamusavu ezituuka abayimbi bamalala agenda n'asaza kikomando ajja tumuyambe tumulage engeri y'okulyamu ekikomando ekyo akifuule nti kyakabi okimanyi nti omuyimbi asobola okulya Rolex eyo wagiguze ne wafuuka wakabi ne bagamba abayimbi balya wali Rolex. By the way, Papa Po abayimbi tebamanyi maanyi gaabwe ne ba celebrities abasinga ba bowlers bani ba presenters tebamanyi maanyi ge balina. Papa Po yasemba okujja e Uganda. Yes man. Alina soda ekyupa ya Pepsi gye yanywako naye baagitereka. Tell me. Kijjukizo. Kyogamba nze sisobola kwambala lugoye n'endujjamu ne balugula akawumbi ka $. Cristiano Ronaldo yali bamusubstitutinga nadira armband n'agisuula olw'obusungu kati babola ne bagigira ne bagi auctioninga ne baamu obutetembe bw'ensi. Weteweebuuzamu mulimu bwongo obwo gw'oli osamba mupiira lwaki ye Cristiano smilinzi bw'ati n'amovinga markets all over the world nga gwe bola oteba golo ku Uganda Cranes n'okoma wano n'osigala ng'otambuza bigere. So akikola atya mujje tuba in lighting tubabulire tujje kale tukole tugezeeko kweyamba mu fame world eno tulabenga yaman we can ndi wano ku face to face program ku Uma TV ndino omusajja nakinku mu kunkumula endongo wansi w'enjuba mu Semazinga Europe ngo bayita Born of Angels ne Uganda agambye videos tugenda kuta yes TV ogenda tulaba yaman kusoko otubulire n'ekirala gw'olaba music industry nga bweri cause waliwo music industry tokimalayo Eddie Kenzo ye president eri bogus nga ye kenyini agirimu ali bogus. Omusajja gwe bamunominatinze ne mu Grammy n'agamba nti no ayerekereza ka aweereze bana Uganda ayambye muyimbi ky'omulala okuwininga BET okuva lwe yawangula BET ayambye muyimbi ky'omulala okuwangula BET osanga bw'omanya engeri gye bakolamu ekintu ffe ba Born of Angels kikakatako okulaga abalala engeri gye bakikola ki nze ekinfuula owakabi tekiŋŋana kukulaga wa gye nagula kipale kino nungamba Born of Angels ekipale ekyo wagwana era gabugambi 5 osanga bayimbi abamwetoolodde tebalina mpisa kati gwe omuntu wawe omuntu gwosobola okwagala okuyamba omwolereza kale awo sigenda mukubanyo kiboko. Okay kakati yes Mr. Born of Angels nakino njagala okinziremu gwe nga gwe bw'olaba industry ya Uganda generally ya entertainment lwaki abayimbi bali ku betuga nti twakula tuwulira nga tuli ba baby ba legends obamanyi essaawa zino
ennyimba zaabwe tuziteekako ne tugamba abasajja baani nyinyonyole ekintu nga nso okitegeera kati tulina abayimbi nga legends manyi ba Michael Jackson wano mu Uganda kati okusinziira ku kyengenda okwogerako saagala kumenya linnya naye waliwo abayimbi nga baakuba nga twakula tubawulira naye nga kati ate bw'afuna obuzibu bwakusondera bw'afuna obuzibu bwakawashi bw'afuna obuzibu naye ng'ate music amuyina nze nalaba abaana ba Sarah Shoti Gravity nga yabasuubiza obbayamba naye namusanga basabiriza ku street kyannuma era Gravity namusanga nja mugamba wasuubiza ekintu okuyamba abaana ba Sarah Shoti waliwo n'omukazi yali amuzinira omumpimpi oyo yafa Luswata sorry ngambye Sarah Shoti don't comment bane munkwate bulungi okay abadde ategeeza Sarah Shoti abadde ategeeza Luswata nasanga abaana ba Luswata nga basabiriza omwana omubamuyita Melissa wakabi alina amasanyalaze ga nsi nnamba ninamusanga akonkona ku luggi lw'eggulu nga yagala maanyi sooka otubuulire watugambye nti oluggi lw'eggulo it is a pathless path tuzeeyo emabega nanti kati kyoyogedde pathless path wenjogera ekintu bankimaze antegedde abantegedde kati bw'oyogedde nti yakonkona ku luggi lw'eggulu pathless path eyo tunnyonnyolemukko kati nze nga nze sigimanyi okyali muntu nanti nkola ntya okubanga sikyali muntu ofuuka nobody tukole mpola mpola okay ogenda kwekanganga nange tegedde pathless path eri private oba eri open it's open nti bwenjiraba ndi waddembe ogigamba abalala mbadde manyi zino secret societies boogerako manyi waliwo secret society nedda bino si byaba Illuminati nkisimanyi Illuminati naye kati bw'otamalayo bulungi nedda kino kiri nnyo ku maviivi fukamira kusaba oli wa ddiini ki I'm not under any organized religion okkiririza mwani but my foundation is Islam my foundation nga onagamba my foundation nti principles ez'obusiraamu ezifuga abasiraamu nzigoberera nti kusiiba saala kugaba kulya ne banno oshegedde kulambula abantu kuwa bantu you get it principles but I'm not under any organized what yaniriza buli omu abalokole nze ndi mulokole abanyenyi b'ensaasi abali cultured aba sevenist I see everyone under their what yeah man nganze I'm uncultured you are uncultured kakati mpozi ko nga tunaatera omumaliriza okumbawomba ensonga zaffe biki byogamba nti byofunye mu music tano wange mperezaako kukazinyweko kukawota biki byofunye mu music ebigenda okukuleetera okubanga inspiring abaana abalala bakwegatteko mu Born of Angels music emufunyemu expansion nti music kyekintu kyendimu nga nsobola okwambaliramu kyenjagadde nsobola okufaanana mu ngeri gyenjagadde nsobola okugenda wenjagadde nenjogerayo nti ndi muyimbi and we are welcomed ate zino structures cause kati waliwo omuyimbi nagamba nti n'amamotoka bwe gati amayumba bwe gati biki kati tulina wano muyimbi abantu bagamba yeeraga naye tulina ababyogera waliwo kyapa ku buli continent omumanyi sinenya muntu kwesoma nti nina emmotoka naguze eryata eryakabenje nina eryata eryakabenje so nina biici ewa nga tuwumbawo biici enene ebiwe tonenya muntu osegedde tonenya muntu because ebiri personal never ngaffe ba Born of Angels fefe nyini fe asset mwe asset nze asset nga bonda abo nze asset nze motoka nze nyumba
nze $1 million nze bukazi bwe mwegomba gombe eyo. Yes. Oshegede wontulako bwoti kale bono venjo zona mutulako bwoti nga kigwa bugwe kale oshegera yama. Kati ngenda kusembya ebibuuzo ebi bisatu. Ogenda kumbulira favorite artist wo, ombulire favorite producer wo, ombulire ne favorite song. Tusibula abantu baffe. Program the face to face wano ku Uma TV Naikotodan presents. Omanyi waliwo big song. Big song, yes. Waliwo ne big artist. Otegedde bulungi ekibuuzo kyange. Omanyi waliwo ababi confusing. Cause big artist aba big artist. Yes. No batalina yes. Luyimba. Aha. Kati big artist yenze. Big song? Big song osaawa zino. Nina omwana bambi anyimbira bulungi mwana. Ani? Kawala. Ava? Kana Uganda. Peace? Ani? Ava peace? Ava peace. Nedda mwana yayimba kana akayimba. Ndiririra. Yo yenyini. Kayimba kuna nkawulira nnyo nga ndi kunyonyoka. Oh yo ya Ava peace. Njalo genda ke London by the way. Okay. So nkawulira nnyo ne ngamba omwana ono ali mu kiro. Biggest producer. Sinafuna producer amalayo. Tonafuna producer. Nenga right now. Tropics booming tali mukola bubi. Tropics booming wasam. Nakolako naye tamalayo bulungi kiroto kye kitono anti bebe nagambye ababana bagenda okufuna emikisa bagenda na bujiiko tebagenda na oshegedde ogenda kumbulira yakulayo kahiti kamu yes kiwedde. Okay, finally yeah, man. Program etuse ku ntandikwa y'enkomerero bagiyita face to face egenda kubangayo ogenda kuba obeera notified ku mukuto ogwa Uma TV. Ba Born of Angels. Mukama bakome. Yeah, man. Mweraba. Gumite.